Emyaka mingi waliwo akabokisi akakadde akamyufu akaterekebwa ku Nyeri Primary School. Wabula nga akabokisi kano kaliko emboozi ey'ennaku ateekanga engeri famire ya Museveni gye yasimattuka abazigu abaali bazze okubakwata ekiro ky'olunaku olumu mu Novemba 1983. Akabokisi kano ka muwala wa Museveni Natasha era nga nnyina Janet Kataha Museveni ye yakaleka ku ssomero lino okusobola okubeera nga ataasa muwala we. Abazigu aboogerwako be baali Bannayuganda ateekako ne Bannakenya abaali bakwata abo bonna Bannayuganda abaddukira mu Kenya kyokka nga bayeekera gavumenti y'Obote. Mu kaseera ako bawa Janet Kataha nga Yoweri Museveni ye yali akulira abayeekera abaali mu kulwanyisa gavumenti y'Obote. Omwezi guno bwe kigenda okuwera emyaka 42 bukyanga bino byatuuka ku Janet Museveni gye yali yeekwese mu kibuga Nairobi. Olunaku luno olwogerwako abazigu bano bajja ewaka kyokka baasangawo mukuumi nga ye John era bwe batyo baamuwalaawala ne bagenda naye paka Kampala. Mulirwana wa Janet yali atidde ebitagambika. Janet olwakomawo yamutegeeza nti abazigu babadde ye gwe banoonya. Janet mu kitabo kye yatuuma olugendo lw'obulamu bwange akkiriza nti okuwona ekiro ekyo kwali kusaasira kuva eri Katonda. Agamba nti teyasobola na kwebaka ekiro ekyaddako kubanga ebirowoozo byonna byali birowooza John kye kigenda okumutuukako era nti singa ye gwe baasanze ewaka ludda wa we yali badde akaseera ako. Janet yakitegeera oluvannyuma nti omulala eyawambibwa ekiro ekyo ye Baraka Kirya ng'ono yali akulira ekibiina kya Uganda Freedom Movement. Janet ajjukira nti enkeera w'olunaku olwo baamutegeeza nti Baraka Kirya ono baamusazizza dda n'ensalo nga baamuwadde dda ab'obuyinza ku nsalo ebusiya. Kyokka we twogerera olwaleero ebintu byakyuka dda. Janet Museveni yali omuyeekerera gwe baali bayigga. Kakati olunaku olwaleero ali mu State House nga ye mukyala w'omukulembeze Yoweri Museveni. Era nga Museveni ekyenjawulo kyalina ku bakulembeze be yali alwanyisa ebiseera ebyo nti yasobodde okwekumira mu buyinza ebbanga eddene okubasinga okuva mu January 1986.